Yes, bitundu eby'empijeeyo mu kitundu ekimanyiddwa nga kituntu nkasi eriyo abooluganda era abasoowaganye Omusikka bamukunguzza bagamba nti asuusiza okunywa omwenge n'okutunda ebintu byabalikira kitaabwe. Katulengere embeera bw'ebadde mu bitundu ebyo munnaffe Kizito Vincent Mutalemwa abikuŋŋaanyizza era nabyo abituusizaako. Sigera okuba na buyinza bukwatagana na wano. Nze ngambe meya yange yiyo yerimu simanyi mu kibugenda jijjo mu diseyi mugawo bwange. Abadde Omusikka w'omugenzi Livingstone Kyeyune nga ye Moses Ssenyonjo agobeddwa ku Busikka lwa kusussa mwenge na kukijjanya banne. Wanze njagala kyembadde singa okuwaga siyo abadde n'akaseera bakabala abazizire bapale neeyongerayo bwe kiba nga kigaanye nze enju yange sijagalawa eri waggulu wange okugizimba osaamenya tteeka nze nali Omusikka. Bigudde ku kyalo nkasi mu ggombolola y'ekituntu nga bamulumiriza okwagala okutunda ewaka. Okusinziira kwe twavudde lwe twazze wano ye yennyini yatugambye agenza okujja wano ng'alina abaalaga ekibanja kitundu okuva eri engulu mpaka ku malaalo ne tumuganse tunda ewuwo abalina akatambi ako nga tuli waggulu nga tukebera ewuwo bakajjo bakabalage yange ebaddeko omuliro ne tumuganse ennyonjo erabye temumpa amateeka bano ngenda kutundawo temumbuulira. Nze wale waka njagala nnyo n'okusinga n'ebibanja binnyanye ebibanja 7 n'ekyapa ebimunyina n'ebyapa by'ettaka naye wano njagala nnyo kibuba Musikka kijja kyani kya kitange sire saagalanga nti nzija n'entawanya Ssenyonjo nzija okuwolo waliwo emikolo gikole olwaleero nkugirayo ne kugamba nti Omusikka bwe twamabanga abajiddwako kyekindwe waliwo ekiwandiiko ekyakolebwa. Enju Ssenyonjo gy'abadde azimba ku ttaka ly'ekijja bagimulesezza nga bakumuwaamu obukadde 8 bbanga lya myezi 5. Ne tufunye essanyu nti olunaku lw'olwaleero kati ennyumba eno egenda kukolebwa naffe tufuuke ng'abantu naffe tubadde tulya n'okujja wano nga tutya n'okulagawo abantu baffe olw'okuti Omusikka yatukola ki yatuguba n'omwana yatusembayo okufiirwa omwana omulambo wano n'agudde wano budiyo n'akanyuga ebwenaga omulambo kigundu. Tuyambiddwa nti olwaliro ebintu bigulu by'okumala emyaka nga 15 tusobodde okuba nga tufuna abakulembeze tutwala nga kyamaani wa LCC kyamaani wattu kyamaani wa wanu ne bakansala n'abatuuze tusobodde okubaako kyetutuukako ekiraka kisobola okuyamba awaka wakyo eno n'eri abaana. Ssenyonjo wakkiriza ebisaliddwawo olukiiko olutudde ku lulwe era ssaawa w'ekitundu Godfrey Naalima n'awabula abazadde. Nzikiriza okuva ku Busikka bw'abaana bw'abaganda bange nga bansasulidde enju yange ne bampa omugabo ku kibanja kya taata ku bbanga lye tulagaanye singa baba bazimpadde nzikiriza okubuvaako n'okubawa obuyinza bwe baagala abamaze okunsasula. Ekibanja kyonna kyasigala kiri waki bano bagamba bamuwako yadi meka 6 kaakati ono n'amubuuza yadi 6 zozikiriza kaakati wano mwami Ssenyonjo alina okukimanya nti wasigala kyekijjaga bwekigedde. Abatuuze bagamba nti kino kiyigiza abalala abaweebwa obukulu okukulembera abalala. Musigamba nti bw'okola ekiraamo ogenda kufa naye kirungi n'okola ekiraamo ng'obudde bukyali kuba bye tulabye wano enkaayana ezibaddewo singa si basirikale n'ebikonde babadde bagenda okwekola. Abaana bange kwekolerera ebyabwe tebatunuulira byabika kyokka kyenfikira abaana bange. Bamusalidde ku kibanja atandikirawo obulamu era basanyukidde ekisaliddwawo kuba abadde afuuse ensolo enkambwe. Mbakantu awo nokanakulira wakajja kakulawo ekibanja kyange ekibanja kyange obukulu bwonna buna yeefuna nti wano wawe naye Mukama atuyambye ennyumba gye yazimba mu nsobi tusazeewo tumuwaddemu ssente ne tumutuna n'ekibanja ne tumuliyirira. Kizito Vincent Mutalemwa, Sauti TV, Omunnyo. Abooluganda musaleeyo